nti abasiyazi be batufandinga. They told us that the gay community is one that is called. Nti be batuwa essente. The gays are funding us. Waliwo eyavaayo n'agamba abo. Somebody came out and said those people balina badona. have donors. Baga musumba vaayo kakati nno nze nvuddeyo njogedde. Pastor come out, so I've come out to speak. Kakati nze njogedde. Now I've muganda wange gwe agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkwebaza tiimu omusumba kayanja tiimu omusumba Ssenyonga kwoteeka kiganda kano njagala tugende maaso n'okubeera nga oba oliawo tukekkaanya tukalabe tukawulirize n'obwekkaanya. Musumba Jesca kayanja yavaayoko n'atangaza ku nsonga z'ebyo bigenda maaso n'okubeera nga byogerwa nti bafuna ensimbi okuva mu bali b'ebisiyaga ate era mu ngeri y'emu n'omusumba kayanja alya ebisiyaga nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga byogerwa omusumba Ssenyonga. Previously omusumba kayanja yavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga atangazaamu ku nsonga ezo. Njagala okutegeeza nti Ssenyonga ayina ate bye yayanukudde oba oliawo bitaasanyusizza bagoberezi pa musumba kayanja. Ebyo nno n'ebisingawo mbikuleetedde ate era omusumba Jesca ayina engeri gy'ayanukuddemu nga yamwanguka nnyo nnyini ddala. Simu eyo eri awo ku screen esembya 5 ayagala okulanga kuba oyita mu ngeri y'emu gwe abadde alina ebizibu eby'enjawulo oyagala genda bweru naye nga onoonyeza visa zibuze oyinza oba oliawo oliko embeera etali nnungi kakati Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa wagira n'akugamba mukubireko ku simu eyo esembyayo 11 awo ku screen ajja genda maaso n'okubeera nga akolako buli kizibu ky'olina ate mwattu deka kubeera awo nambeera nga ekuli bukiika ng'omwana alogannyina ajja genda maaso n'okubeera nga agikolako. Kakati nno njagala munzikirize ngende maaso n'okubeera nga at least tutandikira wano olunaku olwaleero nneme kugenda maaso n'okubeera nga mbalira budde wabula saagala bataataganya nga mulaba vidiyo eno ow'omutima omunafu weesibe 2 sinakindi wandyesibye 3. Kakati nno nsaba onzikirize nkusabe vidiyo eno gimpereka subscribing liking etambulire eddala etuuke ku oyo omulala yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Kakati nzikiriza tutandikire wano. Waliwo omusango ogugenda mu kooti tetukirizibwa ku discussinga musango ogwo. Omusango ogugenda mu kooti guli ku Mwanga 2. Omusango ogwo Uganda government erina abantu beevunaana bali 10. Gavumenti ya Uganda evunaana abantu 10 omuli abavubuka abali balina ewaffe ku faamu. Deputy LC1 chairman owa Kiganda zone ali attached ku musumba Kiganda n'abakozi 2 ab'omusumba Ssenyonga abamu ku assistant b'ekyaki. Musango ogenda mu kooti guba guyise mitendera gubaako omuntu aguwaabye alina we yaguwaaba ne banoonyereza bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivunaanyizibwa okuvunaana ababazizza emisango oba okubagamba nti balina musango ekya DP. Ekitongole ekyo kijjudde abantu balamuzi baasoma amateeka bamanyi buli kintu kyonna si kyakyezo oba kiki ne bavaayo ne bagamba nti kayanja ne banne ebintu oli bye yali awawaabira nti baamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano basobezebwako bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya? Amateeka gagamba bwe gati ti kino na kino na kino na kino omuntu bw'ataavunaanibwa asibibwe mu kooti yeewozeeko. Kati gwe musango ogenda luddawa mu kooti ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja. Omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano. Somo wali wa gavumenti yawoza omusango guli omusango si gwa Pastor Kayanja musango gwani gwa gavumenti okusinzira mitendera gy'enkulaze kwamba manya kyoli nagamba nti otawuli wakati wakanja Pastor Kayanja ne Ssenyonga tewali wakati wange ne Ssenyonga
musango gwe guliwo gulimu abantu be babiri era kyovolaba nti yagula balooya bameka bataano ababawolereza. Owulidde vidiyo eyo n'ogyetegereza Musumba Robert Kayanja yavayo n'agenda maaso n'okubeera ng'atangazaamu ku ebyo n'omusango waabwe gwali gutuuse ogw'abavubuka bagenda maaso n'okubeera nga basibwa ate nga kigambibwa nti bano nno bali mabega w'Omusumba Ssenyonga n'abalala abagenda maaso n'okubeera nga bafaananga abaana bano okugamba nti bawaayirize Omusumba Kayanja nti ali ebisiyaga. Oba oliawo ensonga ezo ziri mu kooti wetwogerera kakati. Kati nno Omusumba Ssenyonga Jackson awo nno yasinziridde n'agamba nti bino nno by'ogamba nti tolina buzibu nange ogezezzaako ebbanga ddene okunsiba kino nno akizeemu guno mulundi gwakubiri. Jjukira nti Omusumba Robert Kayanja yavayo ye n'ategeeza nti talina buzibu ku musumba yenna naddala Omusumba Jackson Ssenyonga. Wakati wakapasa Kayanja ne Ssenyonga tewali olutalo wakati wange ne Ssenyonga. Musango gwe guliwo gulimu abantu be babiri. Pastor Robert Kayanja bw'agamba nti yeere Musumba Ssenyonga tamuyinaako mutawaana era ekyo si kituufu buba bulimba kubanga Musumba Robert Kayanja bw'oba ddala tonyinaako mutawaana wasooka n'owandiika ebbaluwa nti nakudifeminga bankwate bankole nga abaana bano kye babakoze babateeke mu kkomera bampozesa omusango. Ekyo wasooka ekyo bwe kitaayitamu Pastor Robert Kayanja weeks entono eziwedde wawandiise ebbaluwa endala ng'osaba Pastor Ssenyonga bamuteeke ku musango gw'okumwanga 2. Balooya bo wabawadde instructions bawandiike ebbaluwa ey'amaanyi eteeka Pastor Ssenyonga ku musango oguli ku mwanga 2 nze nvunaanibwe n'abaana bano 7 n'abaana abasajja abalala 3 nvunaanibwe. Kati bw'ojja mu public n'olaga ekifaananyi eky'obutuukirivu nti si gwe weerwanira entalo gavumenti yeekulwanirira era gwe entalo Mukama yazirwana wekka ne batalaba kigenda maaso emabega n'amabaluwa g'owandiika ne intentions eziri mu mutima gwo abantu bagenda kufuna ekifaananyi ekirala. You just wrote a letter to DPP asking them to implicate me so that I get arrested and then I'll be added to the charges in the current criminal proceedings. Ekyo wandi kigambye n'eggwanga nti wawandiika ebbaluwa oyagala bangatteko. So tutandika gamba nti Musumba Ssenyonga simuyinaako buzibu. Obuzibu we buli era obuzibu bwonyinako olowooza nti bano abaana nze mbawadde amaanyi okuyimirira okutambuza ensonga zaabwe. Kyova olaba buli gw'osanga n'olaba nti ayinza okuyamba omuntu, ayinza okuwuliriza omuntu, ayinza okusabira omuntu, ayinza okuwagira omuntu n'amutambuliza mu mateeka n'amulifaaringa mu b'obuyinza okutambuza ensonga z'ayina. Kati oyo omuntu amuyamba gw'oyagala okusalako kati oveeyo ogambe si gw'okikola gavumenti yekikola gw'ocomplaininga gw'oteekayo emisango gw'olina interest yogera n'eggwanga. Ono ali mu kutya ssaawa yonna kooti yandigenda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo emutuma oba emutumisa kubanga ssaawa yonna ayinza okwegatta ku abo abagenda maaso n'okubeera nga bavunaanibwa emisango egyo. Kakati nno jjukira nti olutalo luno luzze nga lubeerawo mu feezi ez'enjawulo si mwaka gumu n'omwaka oguwedde n'emyaka emirala gyonna kuva mu 8 awo 19 bikoze bitya 2026. So omusango guno ne bino bi allegations bizze bimalawo ebbanga ddene era nga bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Kakati nno previously wano eno 2023 ate bino kiganda yagenda maaso n'okubeera nga biwombamu nnyo omutwe era naye n'abaako amaggwa gasukira Omusumba Robert Kayanja
byenjagala okugenda mu maaso n'okubeera nga nabyo mbikuwa omanye nti olutalo Kayanja lwayolekedde oba lwalimu si lutono wabula lunene. Mu abagenda mu maaso n'okubeera nga mutegeera entalo ez'omwoyo n'eziri physical muyinza okunjawulirawo olutalo kika kiruno wali mu comment section. Wamma yagala okulanga naffe simu yiiyo awo esembyayo 5 nkubirako ate tukwasaganye business. Nzikiriza nkuwe ne bino kuba bikulu. Vayo neneyambisa TV yemu eyo microphone yemu ninganze kiganda siri muyekera simple lutalo bolumazeewo nebo bagamba gundi oli muyekera gundi oli musezi oli abafu kale gundi kale gubanange mujja kuwulira ekijja okunvaamu lumule nagolokoka nja golokoka lumule nayogera banange no bagambye address the issue vayo gambe siri musezi simple. Ensi yagala okuwulira abagoberezi bagala okuwulira abalabe bagala okuwulira Uganda yagala okuwulira kubanga kireeta essuubi ogezi siri muki ate ekyo bwe tuba tukibanja emirundi ebiri tukibanja mu luzungu ne mu Luganda kyogere mu Luganda nezegolaba I am not a night dance. Abalenzi bano we bajja oba bavubuka balambulula mu bujjuvu ebintu bye bayiseemu engeri gye babafuna engeri gye babakuŋŋaanya engeri gye babatendeka engeri gye babasembeza ku mwanjo n'engeri gye babakozesa nga bakozesa ssente n'okubasuubiza ebintu ebirungi mu bulamu oluvannyuma ne babasiyaga. Abavubuka bano bandaga messages eza WhatsApp ne text nga ziva ku simu ya Pastor Kayanja gye mmanyi obulungi nga zigenda ku masimu g'abaana bano. Kyankubawala mu message ezo abaana oba kati omwana omu nga amugamba kino kyabaawo nakozesebwa nalumizibwa nyina ebiwundu njagala ssente nsobole okwejjanjaba. Nonno jjukira nti nno kati we twogerera Ssenyonga abyegaana bino byonna naye nga records zo ziterekebwa awo nno ye kwoteeka omusumba Kiganda baali bagenda maaso n'okubeera nga balumiriza Kayanja ku nsonga ze zimu ezo. Kaakati we twogerera omusango gigenze maaso n'okubeera nga gyeyongera okulinnya waggulu mu kooti kuba Kayanja agamba nti omusango tegukyali nti Kayanja versus Ssenyonga wabula goli tegukyali nti Kayanja versus Ssenyonga omusango gwafuuka Uganda versus abavunaana Kayanja. So it's now a big case beyond someone's sights. Kakati nno mu ngeri y'emu abo bonna nga bakyakola ebyo olwaleero Mama Jesca Kayanja Madam Jesca Kayanja omusumba Jesca Kayanja kyonna kyobawulira kyeyagala okumuyita naye nno avuddeyo n'addamu abo bamugamba aveeyo ayogere either abyegaane oba akkirize nti abirya n'agamba nti mmwe temulina ate kyemutugamba ebitalina makulu tetubiwa makulu. Fe batugamba nti abasiyazi be batufandinga told us that the gay community is one that is called nti be batuwa ssente. the gays are funding us. Waliwo eyavaayo n'agamba abo Somebody came out and said those people balina baddoona have donors. baga musumba vaayo kakati nno nze nvuddeyo njogedde Pastor come out, so I've come out to kakati speak. nze njogedde. Now I've spoken. Mwoyo wa Mukama Spirit of the Lord, yatuwa ospeedi the one who gives us speed, yatuwa obwangu gives us speed, yatuwa obwangu gives us speed, yatuwa the obwangu. one who gives us speed. Abatalina mwoyo mutukuvu bagenda kutandika okugeya. Those who have no Holy Spirit will begin to backbite. Abatamanyi kusaba bagenda kutandika okugeya. Those who don't know how to pray will begin to Kubanga backbite. omwoyo wa Mukama bw'ajja Because when the Spirit of the Lord comes, wabeerawo obwangu obuleetera okuyisa. there is not the Spirit that causes an overtaking. Ate nno ye yeeraliikirira abafanda anaatera The one okweraliikirira. who is worried about finance is about Kubanga to worry. tatumanyi na bulungi. They don't know us very well. Tatumanyi na bulungi. They don't know us very well. What are you talking about? What are you talking about? Chicho ogamba. Bwe banga bakyakaaba If they're still crying ku kano ke
bakulabako The little thing they see about you, bagenda kwewuunya they're going to be surprised. bagenda kwewuunya They'll be amazed. omwoyo wa mukama When bwakukkako the Spirit of the Lord comes upon you, wabeerawo okuyisa there is an overtaking. wabeerawo okuyisa There is an overtaking. era kyova olaba That's why you see ng'empiiga mbi nnyo strife is so bad. kubanga bwe weesimba mu muntu katonda gwawadde speed If you strive against someone whom God has given speed, n'olowooza nti agenda kukeerewa and you think it's going to be delayed, weeteeka mu buzibu bwo putting yourself in trouble. omuntu katonda gwawadde speed The person that God has given speed, Eliya Elijah, bwe yayambala obwangu bwa when katonda he put on the speed of the Lord, tewali kigaali kyali kisobola mukeereya there's no chariot that was able to delay him. yafuna ebiwawaatiro eby'omwoyo He got spiritual wings, ekigaali kya akabu n'akibuuka and he jumped over. akabu agenda okutunula mu maaso When Ahab saw in front of him, ng'ekisajja ekikadde kimuli mu maaso an old man was running ahead of him. what are you talking about what are you talking about bano agenda okugulawo amaaso When they opened their eyes, abadde bayomba those who have been quarreling, okimanyi nti akabu yali mulabe wa Eriya you know that Ahab was an enemy to Elijah. nga mukyala wa akabu ayagala Eriya afe Ahab's wife wanted Elijah to die. kwegamba Eriya yali ayisa mulabe we Elijah was overtaking his enemy. eriyo omuntu gw'ogenda okuyisa There's somebody that you're going to overtake. nga ye yakwagaliza osiŋŋame mu kifo osigale awantu oleme genda mu He's maaso the one who wishes you to be stagnant in one position that you may not omwoyo wa go. mukama When the bw'akukkako Spirit of the Lord comes upon you, okimanyi nti akabu yali mulogo do you know that Ahab was a warlock? nga yawasa Yezeberi He had married Jezebel. nga balina n'ekyoto kya sitaani mu nnyumba They have a satanic altar in their house. n'abadde akuloga ogenda They're muyisa going to overtake the one who has been bewitching you. n'abadde akuloga The one who has been bewitching you. ogenda muyisa You are going to overtake them. ogenda muyisa You are going nkugambye omusumba Jesca Kayanja talinaayo saala yadde yakisa eri balabe be nabagenda mu maaso n'okubeera nga boogerera bba amafuukuule kakati nno ate mwattu bwe biti bwe byatandika era bwe bizze bigenda maaso n'okubeera nga bibaawo. I am not the magistrate, si yenze mulamuzi but because these things have been already tabled naye olw'ensonga nti ebintu bino byateekebwa ddala and mu bulungi surrendered, ne biweebwayo we can comment. tusobola okubaako kye twogera Not because we want, si lwakuba nti twagala but because the other side has already commented. naye lwakuba oludda luli lwo lwatusooka dde okubaako kye lwogera Bwe so banaakomentinga if they comment nga naffe we will tukomentinga, also say something. bwe banaalimba When they lie, ffe nga tugolola, we shall straighten the bwe lies. banaatwogerako amannya If they naffe nga name us, naffe nga twogera mannya we also speak their names okusobola okugolola ensonga zino so as to straighten this mu linnya lya in the Yesu. name of Jesus. But why on TV, Pastor? Naye Why in the whole church, lwaki mu Pastor? kanisa yonna musumba lwaki ku TV When you do it in your church, bw'okikolera mu kanisa I yo have to do it in the church. nange mba nina kikolera mu kanisa When you do yange it on your TV, bw'okikolera ku TV I have to do yo it on TV. nange nina kikolera ku TV wano So that truth and the lies will be put on the same platform for people to judge. awo waakiri tuteeke amazima n'obulimba ku ddala lye limu buli muntu yeesalirewo kyalondawo. Tosobola kukwata You muzindaalo cannot pick up a microphone n'oyimirira n'otunuulira abantu and stand and look face to face with these people, the congregation, n'otemya amaaso and you even blink n'ogamba and say, baabo there. baabadde bapulootinga, They were scheming and plotting. baabo There. amannya mugalaba, You can see the names. ne balaba amannya They see the names. nga naye olimba. But you know that you're lying. Tetupulootingangako n'abavubuka abo kugenda ku kyaki yo. Never. It has never happened. We have never plotted with those boys to go and trespass in your church. Tekibangawo okwo. Ne bwe gye wagenda okunoonya ebipapula ebyo mu telecommunication companies zaakulaga. Even the telecommunication companies you went to search for those webs and whatever, they showed you Kati clearly. bwe baamulaga amazima, So when they showed him the kubanga truth, biri very plain. kubanga byo biri awo birabikira ddala. Eno essimu yakuba essimu eno, Byeraga byokka. eno yakuba essimu eno, Contacted the other one. yagikuba ddi? When was it? Baagenda okulaba They realized tebikwatagana. they were not in sync. Kati omwami Nno ono bwe yavaayo omusumba Jackson Ssenyonga n'alaga nga musumba Robert Kayanja bye yali yayogera we bitakwatagana, then musumba Kayanja kwe kuvaayo n'aclarifyinga nga bw'otunuulidde ensonga ezo bwe tuzirambisa okuva eri mu ntandikwa. Naye mbakubiriza mwagalanenga, leka mulirwanaawo bw'abaako ekimutuuseeko olumirirwe nnyo
nga ekituuse ku ggwe. Yagala nnyo banno, yagala nnyo ensi yo, tusobole otambuza bulungi obulamu. Akuuma atakuumira mpeera mubeere bulungi ate era mweraba. Mbagaliza bisinga misinde gya kabaka leero mugende mudduke emisinde gy'amazaalibwa ga kabaka ate tuwanyise akawuka ka mukenenya mu ngeri yemu. Mbagaliza service ennungi mwenna abakristaayo abalokole mugende musabe mukama abampeere nnyo omukisa. Mubeere bulungi ate era mweraba tusinkane mu vidiyo yaffe enaddako mukama bw'anaaba asiimye. Mubeere bulungi mweraba.